abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole muli ku kino mwenna anti kino gwe mmiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. N'abagamba nti mutoole mu nyokono mwenna anti nekalisya omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayebwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusinsa ebi kino mukikola nga lwakunzijukira. Tukuweereza omugaati gwa mukanisa omulokanga tukwebaza Mukama yabalumye okulongo y'ensi naitusenye n'okwagalana wamu ne Paapa waffe Francis n'omwepisikoopi waffe Pawulo Ssaabasumba n'abo bonna abakwawulirwa mu busaseredooti ne mu budyakoni. Jjukira ne baganda baffe abeebasenga basuubira okuzuukira bakkirize bajjeyo gy'oyakaayakanira mu kitiibwa. Jjukira n'abafu bonna be wajulira ekisa mu kufa. Naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire tusaanire okugabana ku bulamu obutaggwaawo okukutenga n'okugulumiza wamu ne Mariya omubeerervu omutuukirivu nnyina Katonda ne Yosefu omutuukirivu baawe n'abatume abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyudde obwedda bwonna nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Katonda Paata omuyinza buli kantu abali ekimu ne mwoyo mutuukirivu mu Kristo n'omwoyo okufuna n'okufunaamu naye era muye mufunire buli na buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Ayi Mukama twegayiridde tugula tutebengera wali kulemagana kunga tunokesha mukwa tusuubiza n'amatuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Gwe Kabaka gw'oweza gw'ekitiibwa. Ayi Mukama Yesu Kristo bwagamba batuwa nti malekedde emirembe wadde emirembe gyange totunuulira bibi byaffe naye amaaso kuganzikiriza kwekerezyawo kkiriza okumuwa emirembe n'okusa ekimu nga bw'oyagala bwabanga anoolamula emirembe n'emirembe. N'embeera Mukama alibeere nammwe ennaku zonna. Buli omu ayagalize munne emirembe. Say
akaliga. Omukama mwatweweera kyokka eri abo Abakristu abeetegese obulungi. Tugenda okumufuna yonna gye tuli bakitaffe abasaserooti bagenda kututuukako nga kulemberwa aba Ushers. Toseguka, linda kitaffe wasaserooti omukama. Kyatuukiramu amaaso ne mapeera balete eddiini ya Katoliki oba Kasoliki wano mu Uganda kubajjukira emyaka 14. Kitaffe Ssaabasumba Osemogere akulembeddemu omusambe kya Musambako omubaka wa Paapa Agasitini Kasujja n'omusumba wa Kindabityana Bishop Antonesibwa n'abasaserooti Yoge Paris Abalamazi
wano ekigungu era myaka 145 bukyanga maaso ne bapeera batuuka wano mu Uganda kuleeta ddiini ya Eklezia ba Catholic Church mu Uganda. Kitaffe Ssaabasumba Posi yakulembeddemu ekirambo kya Misa wano ekigungu Entebbe Kampala Kidayosisi ekulembeddemu. Mukama
tukizzaamu amaanyi tukwegayiridde olw'okuyambibwa kuno okw'okulokoka kutaggwaawo okukkiriza okw'amazima kweyongere bulijjo tukikusaba nga tuda mu Kristo Mukama waffe. Abakuume abatundiza amaaso amakakkamu abasaasire akyukire gye muli abawa emirembe n'omukusagano n'omwenzi wa buli kantu Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu kubakkeko kusigale nammwe emirembe n'emirembe. Bisewedde mugende mirembe. So abasaba tubeegatteko mu mmisa eyo nga twebaza Omukama emyaka 10 essaawa zijja kuba 4 ez'okumakya. Ekisubi parish essaawa 4 ez'okumakya nga obuweereza bwange mbukolera mu Lweza parish. Ekisomesa Kitiko Obukwasa kitaffe bwana mukulu wa parish y'Entebbe ajje atubuulire Kigongo Entebbe myaka 14 byanga bamisani amasini bapetedini ya Catholic Church mu Uganda kitafisa bapozi mu mitembo kyemusa okwebaza ennyo Paapa yawumula Agasini Kasujja n'omusumba wa Kinabyana Joseph Anthony Ziwa era mu ngeri emu twebaza n'abasumba kitaffe Bishop Joseph Ziwa wamu ne Ssaabasumba Augustine Kasujja nabo mu kitambiro kino abatubegasseeko ne bakiweereza n'abasasedooti mwenna mwebale kwetaba mu kitambiro ky'emmisa. Bannange temugenda nga nno Bishop Joseph Anthony Ziwa amaze okwogera tujja kufuna era obubaka okuva ewa Ssaabasumba Archbishop Kasujja ate nga abo bamaze Father Nyombi Missionaries of Africa oba White Father mbalamusa era ne mbeebaza okujja okulamaga mu kifo kino. Twebaza bonna n'ebirungi bye twafuna mu kutuuka kw'abaminsana abo ate n'obuvunaanyizibwa bwaffe ffe kati abaliwo tukwebaza weebale nnyo ssebo. Nsaba okugattako n'akano ku kifo kino bibiri. Ekifo kyaffe kino kikulu nnyo ndowooza n'abalala bajja kukyogerako naye njagala okwongera okulungamya ffe ng'Abakatoliki ebigambo ebibiri okulamaga n'okulambula oba nti ekifo gundi kifuuse ekifo eky'obulambuzi. Ebyaffe birimu byombi. Ekifo kino kyakulamaga ate n'okulambula. Tetugaana jjo okulambula obulambuzi kale n'atambula nayinza okwesanga oyo n'asaatuuka busaatuusi naye azza okulamaga ajja mu mutima omulungi ogw'okusoma. Namugongo waffe naye bw'ali si kulambula bulambuzi nga bw'otyo naye tusuubidde omuntu okuba nti alamaga n'asoma ate n'ayamba ekifo ekyokukulaakulana. Nsaba akantu ako tukakwate bulungi Abakatoliki naddala mu mirembe gino nga tuwulira enkulaakulana mu bintu ebitali bimu oba nawulira nti ekifo gundi bakitutte kati kya bulambuzi. Ffe tugattako n'okulamaga oba n'okusoma. Ekyokubiri tusomye essaala nga twesabira
tusabira n'ensi yaffe n'okwongerayo. Nsaba bannange tusabire ensi ezo bajjajjaffe bano gye baava ne bajja nga bayita mu nsi ezitali zimu ne batuusaako ekitangaala kya Kristo. Ate kati ng'oluusi otuuka mu nsi ezo ezimu ng'ate okusoma tekukyaliyo. Beetaaga nnyo nabo essaala zaffe, era bwe tujja wano ne tulamaga bwe tuti tusabire ensi abaminsane bano gye baava, eddiini ereme kumulunguka, ereme kuvaawo, n'abantu abaliyo kati ab'omulembe guno nabo babe abakkiriza abanywevu. Ekyokusatu, tulamaze wano ate era tukuza olwa myaka 6 mu ogyokulangibwa mu mululu w'abatuukirivu abajulizi baffe 22 balangibwa e Roma 18 Oktoba 1964. Nga Uganda, Kereziya nga Uganda twasalawo ng'abepisikoopi manyi mwakimanya dda nzigumiza bugumiza tujja kukuza emyaka egyo 6 nga bannayuganda nga 3 Juuni Namugongo nga tukulemberwa essaza ly'Enneddi. Bo bajja tukulembera mu kusoma okwo era bajja tukulembera mu kujaguza emyaka 6 egy'abajulizi baffe abo okulangibwa mu lubu lw'abatuukirivu. Tujja kusigala nga tujaguza mu masaza gaffe agatali gamu oba province. Ekyo tukirekera buli saza na buli province. Ekisembayo Archbishop akyogeddeko okutandika n'olunaku lwa Mande kubo ate buli omu atambule bulungi okudda eka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale nnyo Bishop Joseph Ziwa w'ekiina Mityana n'obugambo obwo bw'otulabuddemu era n'okutulambika obulungi. Kati ssebo katusabe wano ekigungu waliwo abantu abatasobodde kujja wano abankubidde essimu oba abampeereza messages ku WhatsApp. Omu yabadde musomesa profesa wa university n'aŋŋamba nti sisobola kujja kuba nnyina emirimu gye nnyina okukola ku bayizi naye nsabira nnyo. Omulala yabadde muvubuka nga yeetegekera okufuna amaka amatuufu naye nga naye tasobola kugatereeza bulungi, n'abalala bwe batyo. Nga tuli mu kulamaga kuno baatuletedde n'ebisigala by'abajulizi ebituli wano mu maaso. Manyi bangi bandiyagadde okubikwatako naye tekijja kusoboka. Bajjajjaffe ba White Fathers baatunyonnyola nti loolirwanga n'ebyamatiya mulumba kuba n'abajulizi abaasooka, ate oluvannyuma tulinayo n'ebisigala ebirala by'abajulizi abasibuka eggulu. Bwe nali ndi mubaka wa Paapa e Nigeria waliyo parish emu eyitibwa eya St. Kizito. Mwana mukulu waayo n'ansaba okufuna ebisigala by'abajulizi ba Uganda ng'ayagala kusaba ng'ayagala kunsaba ekya Kizito omutuukirivu. Naye nze n'ensaba Ssaabasumba wano omugenzi Cyprian Kizito Lwanga n'ampeereza ebisigala ebimu ku bino ebya Kalooli Lwanga ne Matiya Mulumba nembitwala mu parish eyo eya St. Kizito abayitayo e Nigeria eri kumpi n'ekisaawe ekya Abuja. Nebagamba nti ebisigala bya Kizito tebiriiwo naye waliwo bya bannaabwe Kalooli Lwanga ne Matiya Mulumba. Kampite mu byangu nga abo bangi abandiyagadde okukwata ku bisigala bino, ate waliyo n'abalamazi abalala abatasobola kubeerawo kaakati wano. Nze njagala kukwata ku bisigala bino mu linnya lyammwe mwenna. Kubanga ebisigala bino
bajjajjaffe mapeera babifuna batya ng'abajulizi baamala okuttibwa nga 3 June omwaka ogwo gwe battibwamu. Kabaka teyakkirizanga bantu battiddwa balagiriddwa kuttibwa kuziikibwa era babalekanga eyo mu nsiko gye baba battidde. Waayitawo ekiseera Abakristu baayitangayo ne basinkana nti amagumba gaali weegali agakalolirwanga ne batemyako Father Mapeera. Pere Mapeera kwe kubagamba nti mugende mubijjeyo ebyakalolirwanga na babijjayo mu mwezi gwa Novemba nga Father bwatuwandiikira mu bitabo. Bafa mu mwezi gwa June naye mwezi gwa Novemba ebisigala ebyo byali bikyaliyo nga 1 Novemba ne bagenda babijjayo ekiro nga tewali abalabye ne babitwalira Mapeera Nalukolongo gye yabeeranga mu kiseera ekyo. Ate oluvannyuma waayitawera ennaku ntono era mu mwezi gwa Novemba ne bagenda ne Matiya Mulumba bwe yattibwa ne basangawo amagumba ge gano ge mulaba wano kaakati ne bagatwalira Pere Mapeera. Pere Mapeera bwe yagafuna n'agatereka bulungi mu sanduuke ya kyuma n'agasimira mu ttaka Nalukolongo. Ab'e Nalukolongo bwe muli mu kifo kitukuvu ky'abajulizi twabigambye tuno eyo gye baasooka okuziikibwa. Kaakati olutalo lw'Abasiraamu n'Abakristu bwe lwaggwa baasanga ekifo we baasomeranga nga kyayonoonebwa dda nga waliwo n'ensiko n'emiddo n'omuddo mungi ogukuzeewo nga tebakyasobola kutegeera wa awaali Kereziya we baali basimidde mu ttaka esanduuko eyo. Ne bagenda nga banoonya mpola okutuuka ne baasooka mu kitundu kye basanga mu sanduuko eyo omuli ebisigala bino kaakati ffe bebikulumiza ebyabajulizi baffe. Mujjukira bulungi nti emyaka 6 ng'omukulu bwayogeddeko kaakati omutukuvu Paapa yalangirira abajulizi bano mu butuukirivu. Ekyewuunyo kye baakola baakikola mu mwaka gwa 1941 1942. Kaakati ekyewuunyo ekyo baali basisters abakola mu ddwaliro e Lubaga 2 abaali bakwatiddwa kawumpuli nga nabo bagenda kufa. Bishop we Lubaga Misho oyo gwe baaziika mu kasidiro Lubaga, Bishop Misho yalagira Abakristu nti tutandika okukola novena tusabire basisters abo abaali bajjanjaba abalwadde mu ddwaliro e Lubaga baali 2 basobole okuwona. Ne bakwata ebisigala bino ebiri wano kaakati ne babissa ku balwadde abo. Bwe baatuuka ku lunaku olwokusatu olwa novena abalwadde ne bawonerawo mangu. Ate ne kawumpuli naggwawo mu ggwanga. Naffe nga tulina ebisigala bino kaakati nze nja kubikwata mmwe bya buli omu, naye buli omu abeeko ky'asaba. Waliwo kawumpuli ow'engeri nnyingi nnyo mu maka gaffe. Kawumpuli owaabo abaali bakkiriza n'olaba nti ate n'okukkiriza bakusudde ne Kereziya bagivuddemu basinza bintu birala. Waliwo kawumpuli ow'abazadde abatalina na fiizi za kuweerera abaana baabwe. Natambudde n'omusisita nga musomesa wa ssomero yaŋŋambye abazadde abamu wayiseewo wiiki nnamba wiiki 2 tebannaba kuleeta abaana baabwe bagamba nti fiizi tezinnabaawo, ate ne waali zireeta nga wayise mwezi mulamba agenda kusasula za ttaamu yonna. Eyo nayo kawumpuli. Ng'omukulu wabadde ayogera mu kuyigiriza owa corruption n'ebirala bingi, ow'amazima, ow'ekibibbi, byonna bino eby'ekikenge ekyo tubisse mu ssaala zaffe. Abajulizi baalangirwa lwa kuwonya kawumpuli mu Uganda era yonna naawonawo. Muyimirire
nga nze mbikuddeko buli omu alowooze ekyo kyayagala okusoba mu kulamaga kuno okwaleero mu kifo kino.